Ekizibu nnyo kuba kiri nti abantu babadde mu ssuubi nnyo kubanga tubadde mu field nga tubagamba tubakubiriza okubeera nga bejjumbira program eno, naye ekiseera kiyise ekiwanvu nga tebanalaba kiki ebivaamu. Abantu tewali coordination bulungi, wali ziri zifunyeko zino tezifunye, so there is still a lot of confusion. Nsaba nti government oba ne ministry ziri concerned to resetting, let's reorganize ourselves nga twagala abantu baffe baganirwe mu eno program ya Parish Development Model. Kyetusanzeeyo ensimbi, waliwo ensimbi ezajja naye tezimala. Buli muntu ku gurupu osanga abantu babiri bokka bagenda okufuna mu miliyoni 2 ku parish. Tubadde tusaba gavumenti eyongeremu ssente. Okufuna zino ssente za PDM kifuuse ekizibu ku muntu wa bulijjo kubanga foomu gye babawadde mpanvu nnyo ate okugifiringa eri mu luzungu, ate ejjukira gavumenti etagetinga abatasoma banja abalimu ekyo ekidakyoka abakolera ekidakyoka kubanga basewo ne banya abantu bangi balowooza nti ssente zaweerere bagenda zikuba bw'otyo ozizzeeyo. Ssente ziriko n'amagoba. Omuntu atandika obutandisi ng'ayingira bizinensi bw'ati omukwasizza akakadde nti ate omwetagisaako amagoba mu mwaka gumu, ndabira ddala nga tebigenda kusoboka. Ensimbi zino PDM nsuubira ziswazizza nnyo ababaka ba NRM n'abakulembeze ba NRM kubanga be baavaayo ne basavuwaza bannayuganda nti ensimbi zijja, mugenda kola, mugenda gaggawala. Ssente tezituukanga era twatusobodde okutunira ku lisiti zaabo be baategese nga abagenda okuzifunako, naye ewange tezituukanga.